Abalungi nsanyusa okubalaba. Kigongo Kalema, Mase Angela, Sylvia Densi, Akoraje Peron, Yona, Amanda, Fatima, Louis, Timba. Timba tegoba. Okay. Yetega buteze bera unekola bweti. Gwoji gwa yetegoba oli mutufu wama. Nsanyusa okubalaba mwenna ab'emikwano mwebale kujja mwenna buli omu gy'osinzira okubeera. Mukama yeebazibwe nnyo mukwano. Mugyebaleko emirimu. Abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulikeeyo nnyo muswala. Mbalamusiza n'ekiramuso ekisinga obukulu. Nammwe abooluganda Mukama yeebazibwe. Kyekiramuso nakyera ekikulu. Nakyo kiramuso ekikulu. Bayibuli egamba bwetyo bwe tubanga tulamusiganya. Mukama iwaffe yeebazibwe. Mwenna abakristo ate n'abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okubalaba mwenna. Share the video. Nabasuubiza video y'ettaka. Mutaginge wano nabbanja. Ogwo wa nabbanja weteeke bw'oba tomutaginze kasale y'okamuwe. Nabbanja Prime Minister Nakimweru. Mutegeke nabbanja. Mumanyi lwaki nabbanja bamu obwa Prime Minister? Abeeka kumiro mwetegeke. Bannayuganda mwetegeke. Nabbanja yakola ddiiru. Hey! Ayayayayaya. Taginga nabbanja bw'oba tosobodde ojja kasalayo okamuwe. Olwaleero Nabakoba ngambye message yino. Nabakoba ngambye gwerinda. Gwe wire enkoyi okublockinga abantu gamba abantu banveeko wire. Kasajja gwe nkubuulire linda etteeka lya nsereko ligwe nginda bipostinga. Linda etteeka lya nsereko ligwe ogenda kulaba tugenda kunona yeeyo. Naye bannange kakazi gwe nkagambye gwe mukazi gwe. Ogule majjajja omuzukulu towoza. Museveni anemereddwa gwe nkime. Ogule majjajja omuzukulu owoza. Bakugambye jjajjawo omusango gwamusinga. Yajulira ne gumusinga n'ajja ne gumusinga. Ate mbu omuzukulu ogenda kuwoza. Ogule majjajja omuzukulu towoza. N'abakooba lwaki olinda tteeka jangu nkime. Hangambye kasajja gwe ngenda kukima. Ngenda bibateerayo. Naye Nabakooba okakasa ononkima wano. Wuluyu? Omunigeria akubuuza wuluyu? Naye gwe Ndabakoobwa. Nyirabakoobwa. Message zizo yiyo mujja gamba nimba mugiraba. Ngenda bibateerayo. Kakati ate omuntu akedde okumutakula okumubuuza ebya Hilton. Ate naye mu kaseera ke kamu najja n'agamba ho Nabakoba kye mukoze ku makyagano kati ate bonna bazze lumu. Oli amuntakulidde nono najja naye bannange mwebale mukubire Nabakooba. Nabakooba gambye kwegamba naye lindako etteeka lya nsereko ligwe. Ngenda bibateerayo mugenda bisangayo ku page wamma. Kulakuba mbadde busy. Now share the video. Share. Mbabulire ebikwatagana ku ttaka. Museveni ajjajira bambudde bo obweddembe ne bwe mutamutaginga. Ajjajira bakubanga ye ateeko giraba. Oyo ye ateeko giraba sure deal omugoberezi wange number 1. Naye kyesaagala Museveni lekera okusekera mu video zange. Wano tewaliwo kikusesa.
mbwaseka najjayo n'akatambaala ssebo Museveni va mu vidiyo zange zisekeramu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2022 Morin Skin Care kyekyookuddamu njagala kudduka misinde byonna byonna nga bulijjo mubimanyi bulungi. Morin Skin Care bw'oba olina ekyegundi saagala ofaanane Ssematimba, saagala ofaanane Madamu Supiika, saagala ofaanane Jjajja Odongo. Nyina ebintu bye njagala obbataasa kakati teeberezaamu nkusanga ntya ng'ofaanana Jjajja Odongo. Jjajja Odongo afaanana atya? Osobola okumbulira Jjajja Odongo mweru, muddugavu, wa papo, waki Jjajja Odongo wa kakobe? Mwenna tekuli amanyi kala ye. Eyo kala ya Jjajja Odongo nze nnyina likodi nagitabula mu biology practicals ba invigilator ne baseka ne bagwa n'eri. Bantu gamba simanyi kwata biki fats simanyi biki simanyi kulo biki byonna ne mbitabula kala gye nafuna nga teyina linnya. Ba invigilator baseka ne bagwa n'eri ne bangamba ebyokutabula biveeko funa akuyamba nenfuna nyamba kaawo biology. Kati eyo kala gye natabula nzizeemu giraba nga njiraba ku Jjajja Odongo ne Madamu Supiika. Tutandikiddewo video. Bw'oba oyagala olina omukolo kameramani waali video waati bamuyita videographer oba kameragurapher photographer waali ate nga yeesigika. So eyo ensonga ajja kuba agimala. Wandiika ekitabo kya Isaaya essuula 4 olunyiriri olwokusatu paka ku lwokutaano. Isaiah chapter 3 verse Isaiah chapter 40 verse 3 and verse up to verse 5. Kati owandiike ne Luke chapter 3 verse 4 to verse 6. Kati Bayibuli ezimu ennyiriri zino baazijjamu eza Luka baakoma ku lunyiriri lwa kusatu awo ddamu kusanga lwa 7. Bayibuli ezimu ennyiriri zino baazijjamu. Mu Bayibuli ezimu togenda dusanga omanyi nayo baagikwatamu. Mwenno musaaga ensi Bayibuli gyo yatugambye tuli mu mulembe omwonoonefu Bayibuli baagikwatamu. Era omujja kulaba ogenda kulaba Bayibuli yo nga mu ssuula eyo ey'okusatu eya Luka ekulaga verse 1 2 3 7. Kati teweekanga ojja biwulirira wano ebyo bye baasiimulamu. Change egenda kujja e Uganda. Naye change bw'ebejja esooka na message yeekulembera change. Bw'owulira message ng'enoze n'owulira nga balwanagana ne message manya change etuuse. Oba nsooke mu Bayibuli nsembyeyo security alerts. Bw'owuliranga nga batandise okukubagana olwa message enoonya change ng'omanya kati change ezze eyebeera change kasita message enuga. Bw'abawulira bagamba kakati mwasama bwasami olwo change ejje ng'omanya message tennaba kunoga. Kati bw'owulira nga bagamba nedda tuleete etteeka ku change kalaasi Bible and politics byonna tugenda bijja mu Bible. Totyanga okwogera. Buli lwotya okwogera message yo bw'esigala munda oba otulidde change. Bw'oba oyagala change sooka ofulumye ky'owulira ku mutima okifulumye mu bigambo kati ogenda kikwatako. Bwe kinaafiira munda n'otya n'otakifulumya togenda kikwatako. Twasoma wano nga Bayibuli egamba munaalya ku bibala by'akamwa kammwe. Kati akamwa ako bwe kaba tekasimbye change ng'eyo ensigo gy'owulira munda tefulumye togenda kukwata ku kibala ky'akamwako. Era ojja kukanya kulya kya nnimiro. Kugenda mu nnimiro kusimba omusana gwake bijje byonna bisiriire. Enkuba ejje ebitwale nalabye enkuba e Kampala. Change egenda kujja ekyo kye mwalabye e Kampala temugenda kuddamu kirabako. Change bwejja okusinziira ku Bayibuli change tebeera ya bantu fekka
even geographical location a feeling a change according to the Bible. Yes, Prophet Yokana ye yakyogera yagamba n'ensozi ziseetere n'ebiwonvu babizibe osaga n'abantu bakiwulire change erimu byonna n'ensolo z'omu nsiko zikiwulira nti kati ya Museveni yakoze eki yagenze batugambye ebukasa mbwembwa yalidde embwa ebukasa embwa ye yalidde embwa mbwembwa yalidde ente n'egimalawo kati ate era embwa n'egenda n'eri embwa ginne waayo omusajja akitugamba mukugu mu World Life kati Kakwerega omutamivu yagambye nedda ssebo embwa teryambwa ekyo tulimbye embwa teryambwa naye Kakwerega yagambye bwati twakutte obwoya ne tukebera DNA footsteps zonna nga bwe ziri n'embwa yeri ebitooke mbwe yagala mukali akatima kawansi change egenda kujja change egenda kasula banga abagezi basiru wadde nga abasiru bagezi wadde change at is a door. Just open your heart, open your door. The change is coming inside your house and your heart. Nsimbye wakati Bible tugenda jiddamu ngenze ku ttaka bulijjo mbabuuza mmwe mumanyi ekizibu ky'ettaka mumanyi omuntu atabudde ettaka mumanyi omuntu atabudde ettaka mu Uganda mumanyi omuntu atabudde ettaka video Museveni mumulekere emirembe yajja giraba mu budde bw'obweddembe mumanyi lwaki Nabbanja bamu obwa prime minister mwalabe Bakakwerege be basengudde abantu omutwalo gumumbu nno mukanya kayirima abatunze awo Nabbanja mulaba Nabbanja bwankubira nje mugamba ekigambo kweno message nje mugamba kati ekigambo Nabbanja kankwesonyiwe ngenda kukubira nkimanyi ondaba ngenda kukubira nja kukubira nga maze don't divert me lwaki ondivert nga muno lokuba njogedde ku Nabbanja obadde ki wamalabayo ate gwe mukazi gwe nkubulira ogenda kunkozesa ekintu ngenezije ebintu bya Hilton nkubulira essaawa zino nga tetunaba kutuuka we tunabijjirayo wamalabayo ate mbadde ngeze mu politics kati yalowooza mbuno essimu gye njogererako gyakubako ekyo Bible and politics bakisolvinga dda ne bagamba gula essimu ozaawule wulira nabagamba ku musajja gwe bayita Ntambala ali Kyankwanzi akolagana ne Museveni okubba ettaka ly'abantu yakolagana ne Museveni okubba abantu b'Ebunyoro ne basengula abantu ebunyoro nga babalimbye nti bagenda bawa amataka amalala babadabolinge babasengula ebunyoro babaleeta oyo Ntambala abeere Kyankwanzi mu kitundu we bayita mu Lubiri alina Olubiri ssebo luli kumpi ne barracks ne baleeta abantu be basengula ebunyoro ne babayuwa omwo ne batandika obbacunya ayogerako yafa bali omwo babonaabona paka n'olwaleero Ntambala kaakati ebitundu ebisinga Museveni abirinamu abantu abajja babonyaabonya abantu abamubbira amataka agamu gali mu mannya g'abantu balala naye nga ga Museveni ne famire ye topic nene nnyo njagenda ngireeta mu episodes naye olwaleero mbaleeteddeko bano ng'ovudde ku Ntambala mwenna mwakonfaminga nti Ntambala mumumanyi tagambwako Ntambala alina governor ssebo governor yasalako ekitundu kyeyo kyonna yakitwala bane mugambe omukazi nabako bagirandeka wulira kakati abantu bonna ne babayiwa omwo ne babateekamu ekyo ekiyumba bababonyaabonyeza eyo ayogerako yafa kati wulira ng'ovudde ku Ntambala waliwo ettaka lya Museveni ddala liri Nakaseke Luweero Nakaseke wano Museveni yatta abantu okubamalayo
yatta abantu okuba malayo buli mukozi mumula. Ettaka lino lisangibwa mu sub-county oba mu gombolola gye bayita Kinoni. Era ligenda ne likwatako oba ku Masindi side we wati eyo lisalagana n'omugga Kagera. Liwerako square miles 7. Diri ku kyalo ekiyitibwa Buryamishenyi. Buryamishenyi. Ekyankwanzi eryo ly'ery'e Nakaseke. Ngenda bawa n'abantu bakolagana nabo. Waliwo eddala ery'ekyankwanzi eriwerako square miles 6 naye nga liri mu mannya g'omuntu gwe bayita Ndawu. Bamuyita Nganwa. Lino ery'ekyankwanzi liri mu mannya g'omuntu gwe bayita Nganwa naye nga si lya Nganwa, ttaka lya Museveni. Liwerako square miles 6. Era abantu abaliko n'abamu ku bo babatta nga si bya lutalo. Abalala babasengula ne batabasasula nga baba balina kusasulwa ne babagobako, naye ekyapa kiri mu mannya ga muntu mulala ate nga ne lino nga ate ettaka lya Museveni. Waliwo ettaka eriri ekiboga. Liwerako square miles era endala 6. Ekyapa kiri mu mannya ga Ndawula. Kiri mu mannya ga Ndawula. Bano abasajja bano bonna benjogerako si basajja bakusaaga. Ndawula. Lino ettaka lya Ndawula eriri ekiboga Museveni yalikwata n'aliwa muwala we gwe bayita Natasha. Naye era abantu baako bonna basengule. Waliwo ettaka lino ery'eggombe ery'ekisozi eryo erikwata mu mugga Katonga. Lirinia omugga Katonga. Kaakati waliwo ettaka eddala ery'Essembabule. Njagala ndibawe lyonna nsooke ngende ku kyenjagala obbawa leero. Essembabule waliyo omwami ayitibwa Kabuganda. Omwami ali mu muluka gwe bayita Lugusuuru. Ono omwami Kabuganda maama we Museveni ayita maama wa Kabuganda Ssenga. Kati ono Kabuganda alina obuyinza bwakugamba nti nva mu maaso dduka bw'osigalawo gw'omanya. Kabuganda yanyigiriza abantu, ayina effujjo ku kitundu. Waliwo ne chairman LC3 omu amannya ge baali bamuyita Karakure. Karakure yagezaako okulwanirira abantu, bamukuba amasasi ne bamutta. Abeera mu muluka gwe Lugusuuru. Kabuganda alina oluganda ku Museveni. Era ne mundu ze mulaba ze babba ku bantu, ze babba ku bapoliisi, according to the information gwenanga gende wa Kabuganda Lugusuuru ye wali emundu ze babba ku bapoliisi be batta. Nze nesaddaaka temufaayo. Nze temunkabiranga. Yesu yagamba mmwe bakazi mu temunkabira, mwekabire mweka n'abaana bammwe. Mwekabire mweka n'abaana bammwe. Kati nze mundeke njogere byempulira change esooka na message yekulembera change according to the Bible. Ate nja kubeerawo. Nkugambye omwami bamuyita Kabuganda, mama wa Kabuganda Museveni ayita mama wa Kabuganda Ssenga. Kati Kabuganda ery'ebbendo lyonna tomugambako. Ne mundu ezibula zibeereyo zidefending abo. Kabuganda alina obuyinza obukutta. Yatta omwami gwe bayita Karakure. Why? Kulwanirira abantu. Samukuteesa. Bagabana. Oyo Kabuganda alina obuyinza obwenkanankana n'obwa Samukuteesa mu bitundu byeyo.
Emundu ezo ze mulaba bokulwana balwanyisa mundu. Mbona awagira muwala wa Sam Kuteesa, gundi onawagira gundi balwanyisa mundu. Mboli yakuba munne amasasi ku mwenge. Kuyogera bwogezi nti nze siwagira musherule, sikati musherule. Yagamba siwagira sikati musherule. Ani shirts. Sikati musherule, blouse musherule. Na mbala na besasi mukuguru. Eze mundu zebajja ku basirikale bamu, ku bapoliisi bamu, ne bamala ne bakwata abaana. Era abasajja babazizaayo, abatta abapoliisi babazizaayo, gutya abagambye baddeyo, bajja kudda omwaka ogujja bakulimba. Gana amataka gonna genjogeddeko gali mu Buganda, tukyali mu Buganda, tetunnafuluma bweru wa Buganda. Wabula bwe muvaawo bwe babasengula ku mataka ne mukaaba ne mugamba gavumenti tuyambe. Nababuuza mumanyi ekizibu kyammwe. Solution gye mulina yentuufu. Solution gye mulina yentuufu ku problem. Mmwe mwaddira omubbi w'oku kyalo yabazimbira amayumba. Omubbi w'oku kyalo yazimba. Omubbi w'oku kyalo yabajja. Omubbi w'oku kyalo yatunda kufuru. Omubbi w'oku kyalo yabaguza kufuru. Kati era obwongo bwammwe tebujjaamu kigambo nti naye omusajja ono ku kufuru ate kubanga yasigazzaako ekisumuluzo. Akuwa ebisumuluzo gwe biraba ng'ebiwera naye nga ku bisumuluzo ebyo yasazeemu kopi ye yasigazzaayo. Osanga ewo waggale naye nga bagguddewo. Naye nga waggale naye ng'ebintu tebiriimu. Kino nakirabako waliwo omwana gwe nasoma naye bamuyita James. Najja akola abe Wakiso mumumanyi. Wakiso mu tawuni Wakiso. Sigamba district. Wakiso mu tawuni awo ng'oyambuka ku Gombolola. Waliwo Centenary Bank eriwo. Kati omwana waliwo pastor eyali akola Katonda yamuwa amagezi abasinga kumwe mumwanyi bamwita Pastor Kuriakos. Yabeeranga nnyo ne Pastor Nnyonyi Ntono. Bayinanga obuweereza mu masomero. Kuriakos mumanyi is my good pastor. He is a good pastor. Kati yali alina ebintu ebyakola Katonda yamuwa amagezi ag'okuweesa ng'aweesa ebisumuluzo akola art. Omwana olwamala okusoma Wakiso ne yeegatta ku Pastor Kuriakos. Pastor Kuriakos n'amuyigiriza ebintu ebyo art biki omwana n'akuguka. Lumu ababbanka Centenary Bank ne bagenda beerabira ebisumuluzo simanyi baba abibulizaawa ne bajja wa Pastor Kuriakos. Pastor Kuriakos nga taliiwo omwana kafulu n'agenda n'abakolera ekisumuluzo n'asigazaako kopi. Kye yakola Centenary Bank. Kye yakola Centenary Bank Wakiso. Kye ng'asigazzaako ekisumuluzo. Omubbi w'okukyala asobola okusigaza. Mmwe bannayuganda temulaba ng'omuntu abaguza kufulu alinako ebisumuluzo ku kopi y'ebisumuluzo byammwe. Buli kitundu akirinamu abba ettaka. Wulira Nabbanja. Mumanyi lwaki Nabbanja yaweebwa ekya Prime Minister? Mumanyi lwaki Nabbanja bamwe ekya Prime Minister? Mwe mumulaba Kakwerege. Ali awo Kakwerege. Interest za Museveni zalina okutuukiriza si zammwe. Era mwe abalobeseza mu mazina. Ennaku ezo waliwo akasajja kamubuusiza abasirikale bagenze okulaba nga Nabbanja agenda kufeintinga. Alina ebbere liringa epaapaali libuuka mu bbanga n'akomawo agenda okuddayo nga lyo terinatuuka ne likubagana omusirikale n'ayimirira waawo. Akasajja kabadde kamwabiza olukugunyo olubiriizi. Poliisi ne yeekiikawo bweti n'agamba neddala kamuwe ebbaasa nviiri n'akasootinga. Si kwe kufuna ku buweerero era n'atambula n'avaawo. Ebyo ne bagamba Nabbanja akola. Kati kambabulire Nabbanja kye yajja okukola. Mwalabye abantu abakabye nti Mukanya Kayirima yabasengula. Mwabalabye. Mukanya Kayirima si yabasengula. Banoonyezaayo Nyakayirima eyafa nti bwe banaagoberera ebigere bikoma ku Nyakayirima. Nabbanja yagenda mu kitundu ekyo n'abagamba babaleetedde enkulaakulana. Ne bakuŋŋaanya abantu ne beesiga Nabbanja n'abagamba mugenderere nnyo abakyala. Omukyala nga yagambye kukufera kubanga ekisooka oba owulira nga maama tafera. Nabbanja yafera ekitundu ekyo kyonna. Bakizuulako golodi ekitundu ekyo kyonna. Wansi waliyo golodi. Ne babagamba bagenda kubaleetera enkulaakulana. N'abatuuza n'abasomesa.
ne babatwalira abasomesa abenjawulo bagenda leeta abayindi simanyi bakole batya bagenda bawa emirimu bonna ne babawa empapula basayininge nga tebamanyi ki kye basayininze kati mwenna mulina okuva ku ttaka eryo mwenna kino yakikulira mu mumanyi bawa Nabbanja bamuyita Musafiri bawa Nabbanja yali mu kintu ekyo Musafiri ye yagenda Entebbe ne bapanga ekyapa mu mannya amakyamu ekyalo kyonna bagenda bagobako Musafiri bawa Nabbanja Prime Minister mwenna mugenda kuvaako abantu omutwalo gumu temusobola kukwata Nabbanja ne mumukuba temusobola kukwata emmotoka ya Nabbanja ezikirira mu kkubo temusobola gisalako ne mujoocha mutemufaayo leero kabanvunaane inciting violence abantu emitwalo emeka bonna bagenda kulagawo olwa Musafiri saba abantu babonebone lwa Musafiri ate nammwe mukaaba kaba bajjeko namwandu wa gundi bamukozeseza nga kakwerege namwandu wa Nyakayirima bamukozeseza nga kakwerege era ebyapa byonna bigenda kulagira ddala nti ebyapa bya Nyakayirima bakulimba Musafiri yakirimu ne Nabbanja diru y'okuwa Nabbanja bwa Prime Minister kumusengulira abantu abo kati mwenna bwe munaaba temulina misekuzo waka ebbanga lye munaamala ng'ebintu by'ettaka mubiyingizaamu gavumenti muwedde wano wenjagalira okwebaliza Honorable Kyagulanyi sabo weebale nnyo weebalire ddala muzanyisa ekigambo message mwalaba obusungu Honorable Kyagulanyi bwe yayogeza eruweero leero nange ndi mulala si yenze oli mulaba message ya Honorable Kyagulanyi kye yakoze Honorable Kyagulanyi yakola message ng'agenze w'omwami oli gundi mwami ani gundi mwami bamuyitaani Simbwa bamuyitaani Stephen Mugambwa nakola message nagamba mu abantu ba Buganda mmwe mwekka mugenda kutuuka ekiseera nga mu Uganda temulina location nga bwe tubuuza Abanyarwanda batugamba tuli Bannayuganda Abanyarwanda musangibwawa mu Uganda kituufu tukkiriza yo geographical location mu Uganda eri ki awo nga bagenda mu bulango bw'abakama baffe yagamba Abaganda mugenda kutuuka ekiseera nga mu Buganda temulina geographical location yakyogera with authority message neetuuka nabadde ndyawo ng'ogukwerege guze minisita w'ettaka wategeera ddi nti Muzeeyi Mugambwa baasuula ennyumba ye message Honorable Kyagulanyi weebale nnyo weebalidde Kyagulanyi yafuga eggwanga kati gwe bw'oba wakana naye era nziramu bagamba temutwala ebigambo by'amayanja ng'ebiri serious muggulire lyerimu gye baalagiddemu mayanja nga atowa order tewakyali kusengula bantu ku ttaka okuva n'olwaleero era ne gwe baasengulako ddayo nkiyimiriza ne kooti nziyimiriza wulire eggulire eryaze bonna ne bakuba mu ngalo ne bakuba enduulu ne bagira emmese eri mu kubaluma nga bwebafuuyirira lw'onoozuukuka okugenda emugga twazuukukanga ku makya ogenda ku luzzi ogenda odduka olina okudda ku ssomero ogenda okwira ng'akayinja kalina message gye kasindika n'ogamba kiki ekiri mu ntobo z'ebigere ogenda okutunulayo ng'ebigere byonna emmese yabiridde n'owira nga tuyagala kunyumizaako muntu naye ate bakulaba otambula bakubuuza wire kiki wire leero obadde ki ate ebiseera ebyokubobinga kwali tekunnaba kujja era nga bw'okolamu bwoti bakubuuliza wuyo wange kiki wabadde ki maama emmese zannumya ebigere kale tulabe ogenda okukola bwoti ng'ekiri mu ntobo z'ebigere muganda wange naye emmese ekuluma togiwulira Museveni Buganda agiruma agifuuyirira wano agiruma ne weebaka naye nze neebuuza emmese oba yatubikkulanga etya bulangiti sebe emmese ejja neesitula bulangiti bwetubisi n'egiteeka eno mu maviivi n'eryoka ekukolako emikolo kiro kiramba bw'oba ngaazukuka neesirika Museveni kyaliko kyabakola kati wuliramu eryo eggulire lyerimu
sango be ekyotera minisita y'omu Mayanja njagala mbibalage minisita y'omu Mayanja mbu yagenda sango be n'agamba wano nyimiriza nanjye takatagizo kukwata ku bebibanja era bebibanja muddeewo ow'ekibanja yazze naye sooka owulire njagala naawe okikoppe ng'owulira bulungi ow'ekibanja mumumanyi erinnya lye bamuyita Faustino Mulengezi Faustino Mulengezi yagambye bwati oyo minisita Kakwerege sibagala ku ttaka lyange tonyumiza bya minisita naye erinnya oliwulidde yo omuntu omu adifayinze minisita mwabeeruweere ekyalo kiramba mukkiririza mu bigambo bya minisita bagenda bajjawo bagenda basengula Mulengezi omu yayimiridde yagambye minisita mukyamu muve ku ttaka lyange wabula mwabeeruweero emmese ebafuyiridde mwena mugamba minisita ayogedde bagenda basengula temwina misekuzo nabagamba mugule enso mwagaana ate enso zayimiriziddwa okukwata n'ennajjolo okukwata n'ekiwabyo kati ng'ogula ekiwabyo owedde naye nga nabagamba dda nga nze gye tulaga ndabayo temwina misekuzo waka omusajja omu yayimiridde n'agamba minisita mukyamu naye mwe mukyatwala ebigambo bya minisita w'ettaka yenna mumanyi Kanyindo kati the current Kanyindo the former minister of soil siri ettaka former minister of soil Betty Kamya yayimirira wali mu Ndeeba n'agamba ekereziya ekkanisa ya Uganda nga mulabye n'ekizibu ky'ettaka naye mubadde muyina ekizibu ky'ettaka lino nga kimanyi naye kati kenkiyingiddemu kiwedde ekkanisa ebeerewo ate njogera ne wabaawo agisuula kale mu linnya lya gavumenti nga nkozesa obuyinza article 6 akatundu swa nti otyo ene ekkanisa tejja kuvaawo abakristaayo musabe waite ennaku mmeka dodo najja n'agikuba ekigo ekkanisa nga minisita yatukotingira the penal code ali the section swa omusajja ekkanisa yagikuba ekigo kati ekkanisa eri bweru ekkanisa weeri naye erabisa ludda luno lwagwa ekkanisa tebakyakkirizaamu kulinnyawo eri underground criminal scene of crime bannaya ate nanga ate bannaya scene of crime up to now ekkanisa yennyini bagivunana criminal eri bweti underground nkakagundi akakamasamasa akakagirawe kati jugujugujugu naye bannange kiri Uganda mama nyabo kakati minisita Kanyindo bakwata ekkanisa ne bagimegga ku ttaka kaliisoliiso kati eriawo uza Kanyindo kyeki anti bw'otoba kaliisoliiso beera Kanyindo oba kamwamwamwa kati oli si kaliisoliiso takwatangayo mubbi n'ogwo bukyanga ajja mu ofiisi oyo si kaliisoliiso oyo Kanyindo Betty Kamya kati wamalabayo ekkanisa omusajja yagikuba ekigo omusajja omu yadifayinze ekigambo kya minisita mwabalala mulinda minisita walutwetwe ayina omutwe gulinga ng'ekigulumu ky'okuluzzi naye yaze n'agamba tewabagoba bagenda bagoba ku ttaka mbabuulidde mmwe ekyalo simanye ebyalo 26 musafiri yabatunda bawa nabbanja naye nabbanja ne baawe bwe mubookya tebajja bwe mubokera mu nnyumba bo tebajja oba ennyumba ezaabwe bwe muzisenda zo tezijja zo tezigwa faamu zaabwe bwe muzookya zo tezijja ebyo bye batayagala twogere olw'etteeka lijja mulireete ne bwe munalireta tujja kwogera gavumenti tewaliwo tteeka ligigaana tokya tetutokyalinga tewali tteeka ligigaana kutta tetutta babakkiriza obatta babakkiriza otutta nga batutta tujja ddimenya temutunyumiza gaboozi gammwe nabagamba omuntu gwe mukwa omuntu abaguze kufulu mwenna ku kyalo mubasanga
musange kufuluza musange ebintu mu nyumba nga tebiriimu naye ng'ekufulu ziringa bwe mwazisanze wabula ne muddayo ku dduuka ne mugula ekkufulu endala ne mukyusa ekkufulu wabula n'ogulaawo wennyini n'ogulawo ekkufulu endala. Gavumenti tuyambe, gavumenti tuyambe, gavumenti tuyambe, ebayambe, gavumenti ebayambe. Musafiri bawa Nabbanja agobye abantu ebyalo 26 wabula kati mugenda ku era waliwo omwe yagambye awo wennyini waliwo omwe yagamba kale wakiri Nabbanja atuyambe kale taata Nabbanja wuuyo nze mbibabuulidde bano bali ku simu yange bakuba mukube gwe nabakoba nze leka mbabuulire wano sirimu ekizayiro kyekisooka byenjogera emisana nsobola obyogera ekiro byenjogerere bwe nsobola obyogerera Uganda mweno musaaga nze mube mutiisatiisa siriimu wamma wabula leero simanyi oba tunafuna ekigambo kya Katonda leero ne Katonda nga bwali omulamu tujja kifuna. Bannange waliyo okusiiba okw'ennaku 3 ezisembayo. Ennaku 3 ziba zitandika nkya not so tomorrow tuyina ekisiibo eky'ennaku 3 okusaba kutuyambe. Okusaba kwe kukutte ebyo byonna byali byagaana. Okusaba kwe kubikiriza nkugambye ndayambaje yabagamba waliwo amaanyi wano gesitegeera. Ye yabalimba yabagamba gava siserizi. N'abagamba bwe bakwata agesise nagamba nogonga kutte naye waliwo age Madagascar newa Zanzibar sigeego. Mmwe tuyingira mu kusiba n'okusaba mwenna buli omu gyali. Tuyingira mu kusiba n'okusaba tubadde tulagayazaamu mu kusiba n'okusaba. Ab'emikwano tusiibe tusabe twegayirire Katonda Mukama atusisinkane. Mukama muweeyo Uganda tuteekwa okusabira eggwanga lyaffe. In fact ntegeddeko waliwo omusawo omulala ajja okuva e Tanzania either atuuka leero oba nkya ndayambaje baamuvuddeko oba n'akomawo simanyi oba akyategeka atirale ziri ze mwalabye ewa Putin ng'akuba Ukraine ze yagenda okunona kakati ate mmwe mutudde kwagamba mmwe mwefuulidde ddala Ukraine mutudde babakube musituka tusabe amaanyi gali mu kusaba mbabuulidde nga bwe tulwana nga bwe tusaba. Wulira ntandikirewo bannange Honorable Kyagulanyi weebale nnyo okutaasa omusajja oyo byonna omusajja oyo bw'asigala eyo ku ttaka. Asimu nkugambye Honorable Kyagulanyi yakola statement okujjako nga tewagyetegereza oba nga tewamutunuulira engeri gye ya naye mwe mumanyi kye bayita kitaba kya engeri mudu ze yayogereramu statement eri nga ne bw'oba Museveni ng'olina SFC tosobola butasituka kuli tosobola butaliyakitinga. Era mbadde neebuuza Museveni ng'alina omutwe omunene. Museveni yagaana okubaako kyakola bannange era yakiguddemu. Nga president w'eggwanga ayogedde ate osigale ng'otudde. Kyagulanyi ayogedde osigale ng'otudde gwe mayanja. Banne nabadde mbatidde nabadde nkakasiza basajja mwe muyina emitwe. Naye Sebera bagambye era yazze nga yeefuula mbunne ennyumba yagudde eggulo. Ennyumba gye baasuula mu January. Yagambye ne sebo mwasudde ennyumba y'omusajja. Omusajja mwamusu ennyumba gye baasuula mu January. Kyagulanyi wamma weebale nnyo weebalire ddala okulumirirwa omunako. Twandibadde tutya senga tewajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Wulira emikono eja paramenti eja Honorable Mpuuga egy'okujjamu muweezi obwesige tejaweze waliwo kati kumwe yakutuse era bannange era giganye okuwera mmwe kino nababuulirirawo nga bukyali ffe bawanguzi. Wulu 88 gye twafunye 88 gye twafunye Museveni gyali tagenda kwebaka era teyeebase. Yesu bwe yali atandika omulimu olwaleero gwe muliko mmwe okufuna obulamu
obutagwawo okubeera n'essuubi Christianity okutambula ebbanga lye yamala ku nsi n'asula ku lusozi n'akola bw'ati n'agenda n'asiiba n'atambulira ku nnyanja n'abakakasa nga mulimu ebyamagero ne balabako ku mulema atambula ne balaba Batimaayo omusajja omukulu eyali abadde ku kyalo emyaka n'emyaka nga bamumanyi talaba n'amugamba Yesu omwana wa Dawudi nkwatirwe ekisansa nze njagala kuwona. Bayibuli egamba abantu baali bangi yalemwa n'okumutuukako n'awulira ng'amuyiseeko n'ayita buyisi na ddoboozi ng'abantu bayitirivu ng'ababadde mu kuziika omugundi hani himolimoli mwabalabye kakati ngo wagenzeyo oyagala kulaba ku Kyagulanyi wamulabyeko aba ayiseewo n'agamba omwana wa Sentamu mbadde nzijiridde gwe n'akyuka Yesu n'amugamba kiki gwe njagala kulaba ebbanga lye mmaze sirabanga njagala maaso gange. Bayibuli oluzungu ye kijjayo bulungi njagala maaso gange njagala kulaba ng'alinga eyagamuteresa ne bamugamba totuleekaanira naawe omukulu akooye tuva walooleekaana. Yesu n'abagamba mumuleke wama mzee badde ogamba ki nkaddiidde ku kyalo kuno naye sina gwe mmanyi mbawulira buwulizi mpa amaaso gange my sight njagala kulaba. Yesu n'amugamba laba. Bannange baalabira ddala nga muzeeyi alabye tewalokokawo n'omu. Olumu yagenda ewa Yayiro nga muwala wa Yayiro afudde bamusangana ku bibyadde ne bamugamba sooka ojje. Yayiro n'amugamba omwana wange afudde gundi Yesu n'akyuka asanga bafumba obuugi abaleeta ebiti wowe maama bambi omwana nno nabadde talina buzibu bannaye ali aterese sukaali gwe gundi embazzi eriwa bino ebiti ati omuliro muguteeke wano kati zino enku zo muzaaseeyase gundi dukoleeta ebijanjaalo kati abaziisi tebagenda. Bannange gwe salasala muwogo anti byebyo ebibuuzo ebibeera ku muntu afudde. Yesu n'ayingira mu nnyumba n'amugamba gw'omwana ogenda abazadde bakyakwagala zukuka bambi bazadde bakwagala. Omwana n'asituka tewalokokawo n'omu. Yesu n'akola ebintu ng'amanyi ku luno kembikoze bagenda kusituka yafuna 12 mpuuga alina 88. Wabula mpuuga oli musajja nnyo. Yesu yagamba mujja kukola bye nakola n'okusinga bye nakola mpuuga abikoze kamala okunywamu olw'ekyo. Kasoke nveewo wano soke nnyo ku munaanaasi. Abamidiyaani baatuuka ne babonyabonya Isirayiri ne bakubanga Isirayiri ku makya n'akawungeezi. Isirayiri nga bw'erima eŋŋano bw'etuuka okukungula bo ne bagikungula ne bakuba Isirayiri ne bagibonyaabonya. Katonda n'agenda alonda Gideoni Katonda bwe yamuwa ekigambo n'amuwa amaanyi n'amuwa obusobozi nga byonna biwedde bakkaanyiza ne Katonda bayogedde. Gideoni amubuuzizza ekiraga akimuwadde amusuubiza amukakasiza nti nno ndi naawe. Gideoni n'agenda akuulumula abasirikale muganda wange ng'abayitirivu n'agamba kati kaŋŋende nkuba Abamidiyaani bano sagala mu Midiyaani kusigalawo. N'abaleeta nga bangi n'amugamba olaba kyenkoze. Abavubuka bonna ku kyalo bakkiriza bonna bazze. Katonda n'amugamba nedda ssebo Gideoni bwe kityo si bwe kiri. Ate ne mu abo mulimu abatidde. Gamba abo buli nabo bagambe abatidde nga bawulira tebakkiriza bo baddeyo ewaka. Gideoni bwe yakyogera we yategeera nti obwedda bendi nabo batya. Bayibuli egamba 7 ne basigala awo bo ne baddayo ewaka. N'atambula n'atuuka mu maaso n'amugamba mukyalimu era abatidde. Mulimu abatidde. N'abagamba bannaye nammwe mulimu era abatakakasa nti ssebo muddeyo ewaka tweyanziza taata ne baddayo ewaka. Katonda n'amugamba era temunaba kutuuka kuwenjagala. Kati n'abo abasigadde batwale ku luzzi. Oyo anaasobola okukomba amazzi ng'embwa oba n'anywa amazzi ng'embwa n'akutama ku nkoma n'anywa amazzi oyo yekka yagenda okuyita. Bayibuli egamba 200 bokka be baasobola
nga bonna balemereddwa bagenda okuva ku nkoma we baali bakutamye we batinga endusu ziri balemereddwa abo bokka baganya chok Katonda namugamba genda naabo 88 be bakuba Abamidiyani. Tuli bamaanyi n'okusingawo naye mwe mumanyi Katonda bw'atukoleremu lwakuba tetulaba bintu Katonda byakola olumu nga baakamala okugaana okusayininga ku tocha ate akakiiko k'eddembe ly'obuntu asimanya ka palamenti ate ne kayita akakiiko k'eddembe aka human rights bateekise ku kutochalinga abantu akakiiko kaliko aba NRM bonna bakkiriza mu ggwanga mulimu tocha naye ate petition baganye ogisayiningako n'abalwanira nammwe munaasirika abasajja basengejjeza eŋŋamira ne bamira ensiri Yesu yasomesa n'abagamba bannanfuusi mmwe musengejja eŋŋamira ne mumira musengejja ensiri ne mumira eŋŋamira. Nakugamba ekintu kino kizibu. Yesu yali musajja, yali filosofa, yali asomesa ekintu kisaana Katonda akikugaziyirize nga bakuwadde amazzi katuve ku nsiri katuve ku ŋŋamira kubanga nsobola okukugamba nti mu bwongo obwo tuuze eŋŋamira mu kikopo oginywere mu mazzi ogimire kuba Yesu kye yali ategeeza. Naye nga agasoose wagaganye n'ogamba ompa otya amazzi agalimu ensiri? Kwegamba ompa amazzi agalimu ensiri naye ondeetera amazzi n'akuleetera amazzi nga mulimu eŋŋamira nnamba n'olyoka onywa eŋŋamira mu mumiro n'eyitawo naye ng'ensiri wazigobye. Kakati ekyo kikulemye okuteeka mu kifaananyi tuteekemu ekiyenje. Omwana yakuleetedde amazzi nga wansi waliyo obuntu n'omubuuza gwe ssebo kati ompa amazzi amacaafu, ompa amazzi amacaafu kwegamba. Awo n'abaafande Katongole yali akuba luno era nze nga natandika omuyiga kasita mpita mbala wano yakubanga livansi muganda wange. Abapwale bagamba ani akubye munna akabaawo kati buli omu gyali n'asirika. Osooka n'ovaawo n'otambula bakusawa nga 3 ziba ziwera 6 n'ogamba waawe mama nnyabo kiki taata ankubye ninga yalukubye essaawa 4 lukyatambula luli mu process. Naye mmwe nno musaaga eba nayo bannabakoba njagaza ki nabakoba ngenda kukola ekintu kansirike wamawulira kati teeka ensiri mu kikopo onywa amazzi ogobya agalimu ensiri omwana akuleetera ebiyenje 2 n'omugamba kati tolaba gana amazzi gatukula naye luli kyobadde onkoze n'onywa amazzi nga galimu ebiyenje. Yesu kye yali asomesa. Abasajja basengejjeza ensiri ne bamira eŋŋamira. Nalabye mwijuke w'FDC ali mu kakiiko abuuza ebibuuzo tocha naye ku lukalala luli olujjamu muhwezi obwesigwa tekuliiko sigini kyaye. Naye nentunulira mwijuke nga mukambwe nnyo era akola nnyo abuuza ne muwamba abaana mu drone kwegamba abaana mubatemako gundi n'amagulu. Kwegamba gwe omukazi oyo namwogerako wano bamuyita Miriam Wangadya mujjukira nga njogera ku Wangadya wano namulaba dda ne mukolako programu namba yakomyewo mu kakiiko n'agamba bantiisatiisa naye ate si gavumenti ate nno munnange ekyewuunyisa si gavumenti individual naye siboogera banene noti za gavumenti era yakakasiza gavumenti eyagala nnyo okulwanyisa okutyobola eddembe ly'obuntu naye ba individuals bamulemeseza yagambye yes I'm rough as you see me but at the same time I'm a human being. Sometimes ntuuka ekiseera n'entya abasajja batiisa bali ate siiza naboogerako naye era n'akonfaminga n'agamba bw'ati okuva mu January wa 2020 okutuuka January wa 2022 baba reportingidde emisango egiwera 1,200 cases ne bamubuuza osolovinzeeko emeka kyetaagisa nga ndeese empapula girudda bwe gikulemye mbadde njerabidde kwegamba Wangadya
Uwangadya namwogerako wano ne mugamba nedda uwangadya muleke Maria muwangadya bya mulemi yagambe bantiisa bagala kunzita nange ndi muntu nange ntuuka ne ngamba kandi musala gwange ensirike bannange kye kifo mukimpe ekifo kya human rights mukimpe nkugambye ono omusajja gundi ono w'omutwe gw'ekifunvu ky'okuluzi gundi waliwo bwe bakuŋŋaanyizanga bakiranga ku makya ne bakuba sagalagalamidde ne bagenda ku luzzi ne bakkamu ne bajjamu ebitosi ebbumba nga bali kuŋŋaanyiza wamu bwe bati kati ne wakola ekigulu mu bwekiti omusajja oyo senga yabadde ali ku ddiiru yabadde avaawo nga Sserunjo gye bamukutte naye Museveni yajja e Lusanja n'akola kyekimu Museveni yajja e Lusanja abantu ne bamugamba oyo osiye yamenye ennyumba zaffe namugamba abo bennyini abakukuuma ate be babaddewo ku makya be batumenyedde ennyumba ate bannange omuntu amenya ennyumba ali mu nkwawazo Museveni ne yeekubira essimu n'akuba ku gye yalese mu mmotoka abaali okumpi n'emmotoka ye baagiwuliranga mu mmotoka evuga yeekubira you think Salim Sare can do that za singi za badi Salim let me call him ne yeekubira essimu ng'eri wali mu mmotoka is not a picking Salim kwegamba Salimu anyooma Salimu ayagala kunyooma munnange Museveni ne yeekubira essimu n'agamba tebagenda bagobawo muganda wange taba kuba Kyagulanyi biyingiramu nga bwe yayingidde mu by'Ennakaseke taba biyingiramu kyabadde kirala kyali kigenda kuba kirala senga tebaliiwo kaakati njagala bannayuganda mutegeere ekizibu kya Uganda kye kiki omusajja Museveni gwe mukubira emiranga gwe mukaabirira ddala alina solution n'abakooba oyo kakwerege n'abakooba okakasa gwe solution y'ettaka gwe solution y'ettaka kale wano kankubira essimu gwe solution y'ettaka n'abakooba nga bwe wasolovinga liriwa gwe n'abakuuba omuntu eyenyigira mu kuttaka weesi n'ogende Kenya papasire kutta ofiisa munno gw'oli solution ya problems oba oli problem ku problem bannayuganda mukwata amafuta ne mugayiwa mu muliro mbuno muzikiza mwe muba mulowooza babaleetedde gundi ezamulamu wange fireworks azze mugenda okulaba ng'ekimotoka kikubamu ng'omuliro gweyongera era osanga omuntu agamba munnaye fire brigade yakedde naye obwedda buli weezikiza nga ate wakwata nnyo mwasoose ne mutegeera ki kye bayiwamu mu muliro omwo mwategedde ki kye bayiwamu mubayita ne baleeta amafuta ne bayiwamu ne baddira bye mutaasiza byo ne babikuba amazzi era obuwunga bwaffe bwonna bwe tubadde tugize ate omusajja abukubye amazzi anti yabadde azikiza muliro eri yakubyeyo mafuta eno yakubyeyo muliro gavumenti yammwe bwe muligitegeera nti Museveni ye problem Bayibuli egamba bweti bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe kyemuva temunafuna ddembe kuba temumanyi mazima ffe abaamanya amazima twafuuka ddaba ddembe nze tewali kintu kijja Uganda nenneekanga mba nakitegedde tekibewuunyisa nga Museveni ajja n'alumaluma ebitooke byammwe mwe Museveni mumuyita muntu Museveni ayinza otambula ekyo n'alumaluma ebitooke byammwe n'akwata embuzi zammwe n'aziryamu ebyenda ng'omucwezi yamulinnye ku mutwe gwe sebe ekintu kye batalaba omusajja yataddewo trap era kakati tutaddeyo eri embuzi kati bwenejja bweti ng'eyingira muno enongo enombuzi omusajja yabagambye enombwa era baleese omutego nga bategambwa Museveni ajja kujja alumerume ebitooke byammwe oyo Museveni temukimanyiiko mu history wa Museveni nti alina gundi mental problem temugimanyi hayinza okujja n'alumaluma ebitooke byammwe buli kiro ate mmwe nno musaaga nkugambye mu bantu ababi bw'ova ku sitaani odda ku Museveni bw'ova ku Museveni odda ku sitaani abo babiri omu bw'avaawo entebe agirekera munne sikyalina rivansi emisango gye nnyina mingi kanjogere byonna bye nnina okwogera bwe biriggwamu njagala banziike nga nninga eccupa ya mineral water tewali asuula mineral water ng'akyalimu amazzi
Asooka kamalamu n'akuba n'eno bwakamalamu n'ansuula. Njagala nfe nga buli ekyomugaso ekindimu nkimaze okireka mu nsi. Si kufa nga tekinnaba kuggwamu. Si kyalina rivansi. Wabula ngenda maaso, rest in peace. Moze radio. Ekintu eky'okujjira emikono ffe twawangudde abannanfuusi bonna bazze ku sayidi emu ne be tubadde tuyita abaffe. Mugenda kulaba abantu abasesema ne balya. Bayibuli egamba nti omusirusiru abeera nga mbwa. Petero ekisooka essuula mmeka agamba bw'ati, omusirusiru abeera nga mbwa esesema n'erya. Waliwo abantu bemugenda okulaba nga basesema ne balya. Abaaganye okusayininga ku kulwanyisa ttokya be bali mu kakiiko be balwanyisa ttokya bwe basesema ne balya. Mawu ndabye mawu kati asesema n'alya. Yagamba bw'ati, abadde yakamala okwogera wiiki singa bbiri emabega. Yagamba bw'ati, mmwe mwenna beegamba mbu nno muwagala Kyagulanyi, si mmwe mwasooka okulaba Kyagulanyi. Nze nasooka okulaba Kyagulanyi ne musipootinga bulungi ne mumuwa n'akazindaalo. Kyagulanyi nze namuyita mu reunion nga ntegedde Kyagulanyi. Bwe mbalaba mugwirana, oyo mwana nze simuyinaako gundi kubanga nze ndi jjajja we mu byobufuzi, nze muzaala mwana waffe wa DPK waabwe ba DP, kitaawe be bavujjiriranga DP. Oyo omwana wange ddala ddala simulinaako. Gwe walolabyeko omuzadde akwatibwa omwana we egundi nga agaggawadde akulaakulanye. Kyagulanyi mwana wange ddala ddala. Konze bannange mawu kati awo ne bw'owummula mirembe kasita watuzaaliddwe politiko mwana. Yasesemye n'alya. Yagambye bw'ati, oyo mwana we n'alemu. Kagamba nga mugamba opposition ate nga mugamba ono we n'alemu. Oyo mwana namulabirawo nga we n'alemu. Bayibuli egamba omusirusiru asesema n'alya. N'agamba bw'ati, eyo NUP si kibiina kya byabufuzi mu mateeka. Wabula Museveni ekikukusa n'akireeta kimuyambeko akube ffe ab'amaanyi. Kugamba alekere bano bakakwerege be balidinga opposition. Era ekyo ekibiina kiriwo mu mateeka. Mawuloya omuyivu eyaliko student president, guild president of Makerere University. Abaali babaddeko ba guild president mutuule oyo omusajja mumulangirire okubanga tali mu association yammwe kubanga abookesa. Omulamuzi Sekaana baawaaba omusange w'omulamuzi Sekaana. Political party eriwo mu bukyamu, Sekaana n'agamba eriwo mu butuufu. Lawyer anyanya tulimupiga silaha na mizinga, adui aligeuka kaunga ya muzeyi nyanya. Yagambye bw'ati, ekibiina tekiriwo mu butuufu, ekyo ekibiina kiriwo mu bumenyi bw'amateeka. Mugenda kulaba abasesema ne balya, mwe mwali muyita mbunno bagenda mu Serena ne balya emmere, mugenda balaba nga basesema ate nga balya. Nenge omusajja yamugambye bw'ati, Ssenyonyi yamugambye Mausi kunenya. Mau alina mental problem ngeva ku byabufuzi. Tweets zakoze mu weeks 2 zisinga obululu bwafunye okuva lwe yesimbawo ku bwa president. Nkugambye omwana omuwala Shamimu Malende yakajja mu byabufuzi omulundi obululu bwe yafuna mu Kampala ogato obwa Mau bwe yafuna ne lwe yayitamu ku bwa chairman bwa Gulu district n'obugatta n'obwa Makerere University tannaba kutuuka mu kiwato kya mwana oyo ogo Shamimu Malende tannaba mutuuka kya musanvu kyakuna kya musanvu kya mwenda. Ebyo ebintu bya nema fractions za nema. Nze manyi Bayibuli fractions za nema kati oba kya musanvu kyakubiri gye kiyisi manyi naye kya musanvu kyakubiri tannaba kituukamu. Tannaba kituukamu ekya Shamimu Malende. Wabula yagambe bw'ati NUP eze wano kukwerega bintu byonna ne bajja wofu abamanyifu abagundiivu. Mau mpa ya achievement age
ng'oggyeko ekyokwetaba ne Museveni ne Kony ne musalako abantu b'engulu emimwa n'ennyindo. Mpayo ekintu kimu ekigasa Uganda kye wali okoledde Uganda achievement emu bweti yokka gwe gy'oba otuwa emu ng'oggyeko okuvuma kuba gweyigiriza abantu okuvuma. Weetaba ne Museveni oyina ebifaananyi ng'oli ne Museveni, oyina ebifaananyi ng'oli ne Kony, oyina ebifaananyi mwegatta mmwe basatu ne musalako abantu b'eyo ne mubateeka mu kampu ne mubatwalako ebyabwe ng'oggyeko ekintu ekyo mawutuweeyo ekintu kimu ekikufuula olw'enjawulo. Mawu yagambye NUP eriwo mu bukyamu nga judgment weeri nga Sekaana abagamba mwena muwumuze engalabe. Mujjukira nga mbagamba nti nzijukira video gye nakola ebiseera byonna video gye nakola ne mbagamba mmwe muleke Kyagulanyi yajja n'ekitala kya bwogi bubiri bw'agenda bw'afumita Museveni ekitala wana abasaze Mawu ng'engeri n'asaze Besigye. Bibuli gamba kitala kisala saidi ne saidi kati ate bw'akijjayo bw'ati erabe naye bannange mwana gwe weebala okujja kyokka Yesu weebala okujja mmwe babiri ne Yesu siina kyembogerako. Yesu weebala okujja. So tebereza awo wonna kutuvuma mbuno yotaganya ogenda mu iPod. Mawu yagambe bwati mbu bateesa mu iPod bate abasibe ba Nuupu era kati abasibe be bamuvuma ate ye be yateesa okuta. Mawu lawyer agamba yateesa ne Museveni mu State House. Museveni n'ata abasibe nebaza Mukama kuba siina diguli. Kakati kooti ziri luddawo. Kooti zikola ki? Kati Mawu ye olwalowooza mbu olwasitwa Mawu ojja kuzza eggaali y'omusajja gye watwala. Mawu watwala eggaali y'omusajja ojja giza. Museveni tayinza kuleka kutwala ggaali ye olimba. Eggaali ojja gireeta. Museveni talina muntu gwe Mawu n'ensereko muteeka okuzza eggaali z'omusajja. Kwagamba mwatwala eggaali ze. Museveni aleka akwambudde. Genda obuuze Sebaggala yagenda okufa nga ne mbuwa kirasi monitor bwa P1 tebasobola bomuwa. Sebaggala meya yatambuza abantu ennaku 7 okuva entebe okuyingira ewaka wiiki tebanna bayingira kisaasi. Naye yagenda okutuuka okufa bannaye nga n'obwana bwa Nasale abaana ba Nasale beesimbyewo ku kadi NUP. Aba bana mubayita bakusaaga nga bw'obateeka mu Sebaggala awummule mirembe temugamba nno omuntu simanyi mbuno omwogeddeko bubi. Museveni yamugamba watwala eggaali ojja gizza. Bannange eggaali yagizza. Besigye eggaali yagizza. Museveni juzi yakamala okwogera yagamba kale abalala bo tukkaanya nabo. Jjo wano yali Kololo. Abalala tukkaanya nabo naye maama bakakwerege beefuula bakakwerege. Abaana baagaana naye kale ye Besigye it's okay. Mawu it's okay and all right. Yeah, it is fine. Bati bali abaana baganye wabula ye Mawu ayogera birala. Mawu agenda kusesema aliye mumulike. Era njagala I want to appeal to my leaders, NUP leaders. Bannange mutulekere Mawu tumusobola mumusirike mukole ku nsonga endala. Mawu mumulike. Seggwanga gyeko mu okwereega n'okaluba emiwuula mumulike. Mumuleke seggwanga gyeko muganda wange gyeko kati Mawu ojja kuzaayo eggaali y'omusajja olimba. Bannange mbasaba busabi sekuyitale jeno Mawu mumuliki ate era nkimanyi mumuwulira mumutulekere. Kasita yasse najja nsereko kasita yakka najja mu babuloga muganda wange kye tumukoze mbuno buli lwasanda abeerayo nze mbeerayo buli lunaku yo byanayogera abikuŋŋanyiza wiiki ekireki mba maze bigatta byonna ekyawandiikibwa Mukama akimpadde politics mulabye Kampala nvuddeyo mu State House esaawa bweziti buli lunaku ye abikuŋŋanyiriza wiiki n'awandiika sentence okay ku Sunday nja kubeerayo ku Sunday nze buli lunaku nzije. Kasita yafuuka buloga tumusobola kyokka buloga ate ateeka aleeta etteeka ku blogging naye bannange muyina emitwe. Abantu abamu balina emitwe awo e Uganda naye wulira abasajja basesema ne balya nabagamba Mukama tayinza
Mukama agenda kuleka NRM agenda jijjawo nga buli muntu akkiriza naye bannange kituufu yo NRM egende nga tewalina muntu ayinza kugamba nti tugende mulimbo wakiri tunonyeyo obugumba wakiri tufuneyo chairman wa LC wano we NRM ejja kusaanawo nedeni eyayebule temulabanga nti bwogenda mulimbo osangayo wa UPC mutabani wake na mutabani wobote yalemera kungulu ne mukamwana wobote bo balemera kungulu bwogenda mulimbo basangawo na ye NRM mtemuli sangayo muntu ne bwe muligenda mulimbo n'amagumba gajja kubula mbabulire olaba mu baana ba primary tewaliyo yadde omwana ajidde ku kanta kuba nandi baddenga matoke omwana base mulemi okuvuga kakati najire ku kanta kubanga bwajira mu kanta era stiru omanya nayo omwana ajidde mu kanta naye ali mu lubasi ne kanta tewali yajidde mu kanta temuli yajidde mu tipa temuli yajidde mu 1200 bonna baganye kiki ambulera kati bosanga nganga wansi eri mu mirandire ekyo kyalo kiriyo manya tuli wakati mu change wama nobati mawuwerire ndabyeko mama wa Honalebo Segirinya nzize wanonga mazo bidaba mama wa Honalebo Segirinya mukyala wa Honalebo Segirinya mulamu wange noyo weri 40 mulamu otwokesa ne mukyala wa Honalebo Sewanyana baba waddeyo obukadde butano mu ofisi ya Madam Speaker sitegedde baba wadde genda kugula bizigo nga abalagiridde gye biri kasubire nti abalagiridde ku Morini Skin Care naye bwe ziba za kirala mulidde abantu bammwe kati awo ne bwe basigalayo kitegeeza ne bwe basigalayo kubanga buli bawadde ensonga abaana tebasoma abaana balwadde Honalebo Segirinya yekka yasobola okugenda okujjayo ssente ku akawunti oluddako abadde alina kuteebwa ajjeyo ssente ku akawunti wakiri bamuweeyo bondi ya sawa 6 ajjeyo agenda asasule ku kusomera ddeyo ekigo omukazi akutte ssente agenda asasulira abaana kitegeeza kati Segirinya ne bwagiranga agira abeerayo bwe kibanga kyendowooza kituufu Honalebo Segirinya bw'ojjoyo omukazi mugobe kuba akwokesa akwokesa bw'ojja mugobe nze nkuba Pastor go gambe bamugobe bujingo teyawasa bujingo reference number kiganda yawasa abasumba bawasanga kati waliwo omuntu omutima kumukubagamba mama akyogedde ekyo womanchirese bulira abasumba bawasanga ogenda nge waka yuwana kugatta wa Masegirinya kugamba funa tuokese batuokese esenta akutezaki bwabazi kutereka mbikomi wano kubasi nababika kaza mbalabyeko nebba wannalweyiso nga bali mu ofisi ya Madam Speaker munabawo obukadde butano bwe muba mubukutte kitegeeza baba bakyasobola obbeerayo emyaka emirala 2 si kyekyo awo ffe tuba tukivaamu ngende mu kigambo kya Katonda wamma ebintu nga bingi byesogeddeeko Anderson Burora RCC owalubaga mwe ababodaboda mweraba mumule mirembe may your souls rest in internal peace Kampala mu mwesonyi nalabye bakakolegenga bakuba engalo omusajja yawadde ensonga n'agamba bw'ati yagambe kana akakooti ke bagenda okwambala kaliko barcode waba kuwese mu mugongo scanning as a message you will receive all the details of the driver the pilot of the boda era kana akakooti kagenda kubeera kawano n'ebitundu byonna tugenda bewa ke mwakkirizo kironkinga mwenna mwino kiyingiramu ekyo kimu naye muwulire ensonga gye bawa ababodaboda babakola ebyo kubanga muli batujju baagala kujjamu batujju abatta abantu naye njagala mbabuuze ebintu bye bavunaana ababodaboda ebyobutujju birimu elements 2 birimu bodaboda birimu n'emmundu naye kiki ekyobulabe mu kukola obutujju kiki ekisinga obulabe mmundu oba bodaboda nga tebannaba kuregulatinga mmundu kwegamba bodaboda zezikuba amasasi emmundu zezibavuga basooke batereeze kino ekikuba amasasi bodaboda yewandula amasasi
bajja bavuga mundu bajja kusembyayo mundu naye era mwakiguddemu ne mugenda ne mwegatta ne Anderson Bulola oyo Omunyarwanda abajje mu kibuga naye Mukama yeebazibwe kubanga era mbadde sikyalina interest sigenda kuddamu kuvuga boda boda ate nzire gye nava ndituuka ddi gye ŋŋenda ani yagamba honale Bugundi ani Walukagga nedda tulipuke gwe wanti nkudde tweyuze yamubuuza maama oŋŋamba ate nze gwe nakyawa ate nnemuddira kati olwo bwenzira gyenva ate ntuuka eddi gye ŋŋenda kakati ate bwenzira mu boda ndituuka ddi gye ŋŋenda kati mmwe mutunze boda boda Mukama yeebazibwe Ebeni bali mugamba nti kitaawo bwe yali avuga boda boda tebagiwandiisa bali mugamba kitaawo wano mu Kampala tebaatuwandiisa nga waali tetwayambala bijaketi ebyo nga waali tetwasasula musolo ekyo kiri mumala alijja kumala lunagamba wali kasajja mmekete kati mu omulembe gwammwe ababodaboda be bagobye mu Kampala mweraba Omunyarwanda Bulola abamazi ekyalema abalala Bulola akikoze era kati Bulola temwewuunya lisafu kati nga bamuwadde ekya minisita nga bajjewo Katumba Wamala anti Katumba Wamala yabeegezaamu n'abalemwa kakati Bulola yakikoze ajja kuba minisita bwa wakisi ku byonna kiki ekirina okusooka okuregulatingibwa mundu oba bodaboda emundu ezikuba abantu ziri luddawa emundu ezita abantu ziriwo wabula beesiba ku bodaboda nammwe mwakkiriza ne mukigwamu bakakwerege ne wabulayo n'ekiwayo ekijja kiteekewo keyosifu we twabeereranga ne kitatta awo nga musobola okuvaawo awo kitatta asooka n'abayimbulira gearbox mumwerabidde yali alina gearbox nga gearbox kasita akulembera battalion kiwedde muwedde mwenno omusaaga wabula byonna byakkiriza ne bikuba n'engalo n'abisomesa wano kitegeeza Lubaga wano kitegeeza kive Bulaya Road ono wa kukive Bulaya Road ate ono wa Mwanga 2 Road Muteesa 2 ono wa Wakaliga mweraba ngenze mu kigambo kya Katonda Bayibuli egamba bweti Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo jangu okukosomesa oyigirize mu linnya lya Yesu somesa batabani bo ne bawala bo baleme okuva wano nga bwe bazze in Jesus' name amen. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe mu nnabyabufuzi agenze bazzukulu kati omwoyo mutukuvu yayogera bazzukulu mugyebale nga muvudde wala naye abo abasajja bayiiya wamma mulabe eyo Bayibuli egamba bweti nsooka nkinyonnyole wano omulembe gwaffe guno making sure nti obaako woogwa making sure nti mukununula omulembe guno obeerako where you belong tokkiriza kubeera mu bantu bagamba Kyagulanyi tulwanirire Kyagulanyi tuyambe parliament tuyambe gwogwawa ng'obwana bwa Nassale buvuddeyo bukiwulirira ddala nti okukukwata n'aka-t-shirt n'akakofiira ka NUP obwana bwa Nassale bwesimbyewo n'obukofiira bwa NUP ne ambuleera ogwo musango mulobe bakutwala mu kooti masho obwana bwa Nassale P1 P2 akaana kayogedde ne ku mawulire ndi wa ambuleera naye ndi wa FDC kuba ambuleera gye nsinga okwagala ne bakabuuza ati kakato nagamba nange simanye ekintu kyantomera bakimanyidde ddala nti abo abaana basobola muyinza okulaba enkyanga baleese Nassale ennamba ewagguti bano twabakutte bambadde magazini y'emmundu ku mutwe ng'eriko loogo ya UPDF ambuleera ogwo musango abaana bavuddeyo okwerwanirira mu kirasi wansi gye bali wabula omuntu omukulu agamba bw'ati palamenti yatusuubiza tulwanirira
parliament atusubizo tulwanira akyogera n'omusajja mukulu alina ekiwalaata nga Josika Soja yagenze ku kkubo kulwanirira Honorable Nambozi gwatoyagala Honorable Nambozi akulwanirira omulembe nga gujja omulembe change ngejja making sure nti obaako olubimbi lwolima soma Bible making sure nti mu Bible obeerako woogwa kwata olunyiriri buli kintu kyoyagala mu nsi baako wookijja mu Bible and politics baako olunyiriri lwo baako weweekwata mu change baako weweekwata kale wakiri bwobolemereddwa okwogera shayalinga nze bwe nali nga ntandika ebintu bino genda olabe ku mawulire ga NBS nze bwe nali mpitandika nga interest eze ku mawulire na shayalinga ng'ekintu aki Bobi Wine oba basoma gaaki oba basoma ga muntu yafudde embuzi zakutudde nga nze typinga Bobi Wine ng'oguntu gunene bwe guti Bobi Wine era abantu nga babuuza ye bannanga si muwire yani kakwerege kyono Bobi Wine nga toyinza kusukka gundi bbiri comment bbiri nga sinaba kuteekawo gwange guli ogunene bwe guti Bobi Wine my president Bobi Wine kale wakirisha yalinga oba commenting kale wakiri gwe tokkiriza kubeera nga toyina woogwa mu buli kintu kyoyagala kwegamba ani akusubiza okukulwanirira ani akusubiza okukulwanirira ebyokulwanirira tumala kwegatta wamu buli omu n'alwanirira munne naye awo wooli olina okubaako ne woogwa olina okubaako weweekutte waliwo omuntu atasobola kwogera naye nga ye yeewaayo bw'awulira nti waliwo ekintu agamba nze Bible egamba bweti nze n'ennyumba yange tunaweereza Mukama nze n'ebintu byange nga ye bw'awulira n'agamba wange nze by'ebintu byannema naye amazzi gaago bafutu soja mugende mukubise ebipande mugende munywa amazzi nga yekyo kyasobola okukola mu revolution waliwo wana abantu nga nababogedde amanyi oba mbasome amanya waliwo wana abantu abavujjirira abaana abaali ekigo nga almost buli weekend agamba wire abaana baweereze batwalire abantu baabwe ne mugamba ekigo babaganye okuddamu okubakyala n'agamba kakati tulabirire gundi family zaabwe wakaze baleka nga sente buli nga zalinga awe kimwe ky'ekkumi nga yeye yankifuula kimu kya 10 tokkiriza mulembe kugenda nga toyina wokutenga tewaliwo bagenda kujjukira wulira Yokana yagamba bwati Yokana mu kitabo kino ekya Luka essula 3 olunyiriri essula 3 olunyiriri olwokuna Bible egamba Yokana yajja ng'alangirira enjiri ya change abantu nga byayogera ng'abuulira enjiri ey'okukyuka ey'okubatizibwa n'okulokoka ey'okulokolebwa n'okubatizibwa ne babuuza ayogera biki nga bagamba mulongoose ekkubo lya Katonda mulongoose ekkubo n'eriyita mu ddungu eddoboozi eddene nga liva mu ddungu mulongoose tutereeze ekkubo n'ensozi tuziseeteeze n'ebiwonvu tubizibe ekintu kitereere change egenda kujja kubanga waliwo ebiwonvu nga bisaana kuziba ogenda bizibisa message yekulembera bwe yaraba nga byayogera tebabibula n'ababuuza mmwe temujjukira ebigambo bino nabbi Isaaya bye yayogera olwo ng'abajuliza Isaaya essula 4 olunyiriri okuva ku lwokusatu tuuka okuva ku linnyo olusooka okukkirira awo wonna genda yosome kati Yokana yeekutte mu Isaaya 4 naye ali mu mulembe guno alifaalinga ku guli tokkiriza nga mulembe kukuyitako nga toyina woogwa revolution sebe eggwereyo nga gwe toyina kintu n'okusaba kwakulema tosana kunyumizako bana nti bannange ffe twasiba enjala nga tusaba wakiri omwana ategere nti wakiri gwe wasaba wagwa mu mikono gya Katonda obeereko kyonanyumiza iffe twali baana ekimu ekyasinga okutwakasa nti Katonda gyali ninkibanyumizaako wano bajja nga banoonya taata wange baamunoonya yadduka mu majeddizaata ne babanoonya bonna nga babazaayo awo twali batuyingira 9 awo 9 twali tuyingira 9 awo ne babanoonya baddizaata ne babakwata gundi bamukutte gundi bamukubye waliwo w'omulirwano waffe bali bamuyita Sembajjwe baamunona mu nkuba baamuligitira enkwakanga nga n'abaana balaba ne bamunywesa ekitaba kiramba
ekitaba ne bakimunywesa abasirikale nga bazibu bagenda okutuuka ewaka nga muzeeyi yawese dda Musumba n'agamba nedda tugende ku lusozi ente twazireka mu kiraalo enkoko twazireka mu kayumba twazireka ku miguwa teri kulya ne twambuka ku lusozi ffenna ekkanisa netuyambako ne tugamba Mukama taata wire tagenda taata wire tewamukwata taata wire teri mutwala taata wire kukyalo bamwita taata wire tewamumanyi nalinnya abamu gunize ndi bagamba taata wire mama wire ne tugenda ku lusozi waliyo obuddo bwe bayita obukuli bw'oku lusozi pastor n'atugamba bw'ati eyo enkambi eri ebuwama ez'okunoonya nga baagala Katongola ayinza okutandika obuyeekera bulamba ne bujjako gavumenti n'agamba kati tugenda kusigukulula eyo enkambi tugijjewo nti neŋŋamba kati ate tugenda tambula genda omanyi nali nti abuwama baatutwalangayo ne batukuba empiso nga waliwo wojja we bayita kwemu bwoti nga muzeeyi avuga eggaali akuleeta waliwo we bayita kwemu n'otandika okulengera buwama awo ng'otandikirawo kaaba olumu ng'oyagala ojje naye kubajja kukugulira paani naye bw'otandika okulengera buwama n'otandika okukaaba kuba ojjukidde empiso ojjawe wa mukyala Nabwami awe wakayiwa muwama mumanyiyo abasinga awo n'otandika okukaaba neŋŋamba kati ate tugenda buwama ate tujjewo enkambi y'amagye konze neŋŋamba nze wano ŋŋenda kutema ne bagamba tetugenda genda buwama nti kutama okulwe obuddo obukasuka ogambe nti mu linnya lya Yesu yenkambi tugijjawo tugikasuka tugijja buwama tugijja buwama mu linnya lya Yesu mugende munoonya abeewalala mugende munoonya ab'ekibuga ffe temujja kunoonya Mufande Katongole mugende ne tuva mu kisiibo twasiiba nkugambye ente nga tuli ku lusozi ente tuziwulira wansi waka buli muntu n'agamba bannaye ente zaabadde ki lunaku lulamba teri kulya nente ne zisiiba twava mu kisiibo waite ennaku 2 oba 3 naye nga neebuuza kati ate bw'okula obuddo ate buwama avaawo atya buwama yasigalawo naye enkambi yavaawo nnaku 2 nga bagamba bwe bati era ekikwekweto ekyokukwata baddizaata era kyonna kiyimiridde n'enkambi ebadde ebuwama bagijjeewo abasigadde mufuna emirembe Afande Katongole n'asigalawo wakiri genda osabe Afande Katongole n'asigalawo ng'ali abutaala aniigina ku kyalo alinga seddume y'embwa teri amugambako bamuwandikira buwandikizi ne bamuyita muzeeyi jangu otuyamba obubbi bw'emmundu bususse olwo nga poliisi etya abantu bajja badduka afande ofisa ab'emmundu baabali wali mundu meka ziri mundu bameka waliwo omusajja baali bamuyita Mugona omulala baali bamuyita Okema ofisa Okema ziri bameka do you think they are many how much is a mundu nomubuuza ngenda kugula kutunda I mean how many they are short they are long basajja nene basajja mutono batandise kubba sawa 9 batuuka busawa 3 babanonye sawa 9 gwa kiro batuuka busawa 3 ne bajja ne bepositioninga ababbi baliwa nga ababbi bayingidde dabushia bagenze ne bagamba baneka kati ekyo kola kiki ne bagamba ku kyalo wasigalayo diza 3 mukime mu mirembe ne bakola memorandum of understanding kati awo ne vidde okunywa nga wakiri buli wiiki waliyo emberenge eziwulikibwako pakata kiki Afande Katongole abagobye baddusi babadde bazze abakutti ekyavamu ne bagamba buwama ate eyo nga yafuuse enzibu kati tetukyabba mu buwama baabalemesa ojjibba wakiri mu revolution eno sababeerako weweekwata namugamba nga muzeeyi wamma tufaayo tugende n'agamba wire jangu tugende mama n'amugamba tata wire bajja kukuba omwana wange essasi mu mutwe tata wire ojja kufiirayo koze kamfinitaate ate kukagamba ye agenda afe yekka tugenda kiro kiramba ndyeweyo nkweregwa ndyeyo katono okusoma ku nnimi oba kyekyansomesa negundi ngenda ku ssomero bangobye siina feezi ate konzi wamma tata tugende ku ssomero bangobye tugende tukuume tugenda tukuuma ababbi mu revolution ejja baako weweekwata Yokaana yeekwata ku kyawandiikibwa ekyali mu Isaaya n'abagamba nze wano wengwa
nze ndeese eddoboozi erigenda okutereeza okuziba n'enguudo ezirimu ebinnya. N'enguudo z'e Uganda Bayibuli egamba muzizibe. Simuusire yagamba enguudo ezirina raafu sikiini nazo muziseeteeze. Ebiwonvu byo mubijjuze bisitukemu. Kati ate obusozi bwo mu buteme bukendeere. Oli ajje ng'alina w'ayita. Oli ajje ng'alina w'ayita, si kujja ng'alinnya mu binnya, emmotoka yeegwe mu binnya. N'abagamba buli wano musago oli ajja mumumanyi, sisobola na kusiba buguwa bwa ngatto ze. Change etandika na message. Kyova olaba kati bakola bwe bati tuteekewo OTT ne tumusasula ne tubakolokota ne tubabiriitiriza. Ne bagamba kakati biri biganye kubanga OTT bamusasudde nti kati omusolo tetukyagwagala akwatibwa akaasibwe. Gwe toma okumanya bano abasajja nga bazibu ne baleeta etteeka papasire nga liina kategori. Kwegamba omuntu atalina interest mu byabufuzi yakkirizibwa okuvuma omuntu ku social media kubanga ekibonerezo buteesimbawo. Kati nze sigenda kwesimbawo. Emyaka 15 sigenda kwesimbawo. Ati kyekibonerezo sigenda kwesimbawo. Era balabira ddala nga bali mu byabufuzi. Lwaki etteeka litagetinga kwesimbawo? Lwaki? Message ya change ebatuuse. Togeza no sirika togeza no tula mu revolution notabako wogwa. Kwatayo olunyiriri, kwatayo activity. Ogambe no activity sigenda gita mu change eno. Sebo tutule alinga tuuse entebe tutandika okunyumyanga gwe webuzaabuza. Munaye omusajja yali akuba inze. Ndeka munange sifa. Ate abakunyumiza n'agamba munaye lumu twali e Kampala munaye tuba tuva okukola ndi ne munange tutambula. Boda neve ine mukuba nagweri nafiirawo boda ya mutta. Banange omwana oyo yannuma kuba yali mukwano gwange nnyo nafa. Ne munenze sigenda mu byabufuzi ofiira bwerere. Ofiira bwerere mu byobufuzi. Nze ndeka. N'omubuuza oli boda gwe yatta yali mu byabufuzi. Era ne muntanda yo tewali agenda kugenderayo. Nkugambye n'abakuba ngambye gwe mwana gwe lindi etteeka lino tu. Kwegamba etteeka lyammwe lya UN. Lya UN lino n'omuntu wonna wali. Kwegamba lumbuye yabalema lwakuba temwalina kati muliteekewo. Mwateekako OTT ne mugamba tu Machi Lugambo naawo kalasi. No more Machi Lugambo. Tetubabiriitiriza. Tujja babiriitiriza nga tuyimiriddemu eriteeka ate abeesimbawo twesimbewo. Muyina Facebook e Uganda. Oba mwe mwakola Facebook yammwe. Facebook si yammwe. Muyinayo app yonna e Uganda. Mutubulye muyinayo app yonna gye mwakola government ya Museveni. Nga n'abantu abagemeddwa temubamanyi. Abagemeddwa n'abatagemeddwa temubamanyi. Omukazi bamubuuza mu mmotoka. Bakugema wakuddyo. Omusirikale namugamba genda. N'omusirikale tekimanyi nti nno bagema ku kkono. Wano buli gwe bagema abeera ku app. Ojjayo simu yo n'omulaga. N'otambula n'ogenda. Uganda Ministry of Gundi ow'ekiswalo Nabboso wa IT tasobola nakolayo app ekuŋŋaanyibwako bonna abagemeddwa ne bamanya ono wampiseemu ono wampise bbiri mbuno muregulatinga social media naye bannange mulina emitwe. Eryo etteeka lyennyini tugenda ddiimiramu tubakalakate change ejja mugiwulira lulimu tugamba nga mubaleke basame omusajja abakalakate 8 kakati ate kakati kiki ekibaddewo kati mulireete tujja bakalakata kwegamba mwe mututtira mu tteeka obeero lye muleeta lya UN mbwera kasetteeka lya nsereko lifuluma tugenda bakima lya UN etteeka lyammwe lya UN naye mwe mumanyi ebijinji kati bye tulina kemwatukwatako kasita twawagamira mu kkubo kati okunkima olina kgenda mu ofiisi za UN kankubuulire okunkima osooka mu ofiisi za UN n'ozinnyonnyola ontwalawa omanja bakusasule naye mwe mutuyita bakusanga kwegamba kulumbuye ffe tetwayiga oba mbalaga ekaadi enzikiriza obakalakata UN yanzikiriza genda obakalakati bama mukama bawo omukisa mukama tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero webala ekigambo ekiramu kyotuwadde mukama
Mukama leka batabani bo ne bawala bo bano babeereko ekintu kye bakola mu change ono. Mugende muzibe ebiwonvu, muteme ensozi ziseeteere, kubanga oli agenda okujja talina kusanga Kampala mu mataba. Emyala mugigogole, tewali Kampala kudda mu mataba. Change teba y'abantu bokka, ne Kampala ina okuwulira ku change. Si Kampala mutabani, Kampala city. Ati bwe ngamba Kampala mujagambuno, oyo omwana Kampala ke yayambala omujozi gwa good, ke yayambala omujozi gwa Beckham. Ajja kusasulira alimba naye. Naye yambala omujozi gwa Beckham ngaze wokiwala tasegulina. Nze nawagira Manchester United ngoyo mwana tannaba kuzaalwa. Sinnagwambala. Kasasulira omutango gwo just miya mujozi. Ati oyo mwana sigwe njogerako. Njogerako Kampala yajjudde amataba. Kiri kyankuba kimu tekinnagwa nayo ng'ekiri wali. Omusajja ajula kwetika ow'emmotoka ayagala gamba yetikka, ate emmotoka yange yo bw'ogyetikka n'ogisomosa wali ziba mmeka, kuba ye bamusitudde bamutuusizza eri, ayagala basitule n'emmotoka ye bagimusanze eri. Yokaana kyava agamba ne Kampala mumutereeze n'emyala mugitereeze, kubanga oli agenda okujja terina kusanga bino. Lwaki asanga bino ebya Museveni? Amaze okutata n'ekibuga ate n'oli ajja ayite mu bino, ayite mu binnya. Abasooka abakulembera tuziba binnya. Kakati gwe mu kuziba ebinnya bw'oba toliimu gw'amanyi, Mukama bawo omukisa. Essaala ewedde gwali ogamba nti ndokose. Amiina. Mweraba. Sigadde nze espiasi mu wile Bible and Politics. Kangende netwale nono omukazi n'abakoba. Wamma Mukama banjagalire. Mweraba. Ngenze mu United States of Wama.